follow up gye twakola so gye twakola luli oyina ensonga gye wayogerako eyalumya abantu emitwe era abantu comment zaali nnyingi nnyo video n'etambula nnyo abasupportinga nga bangi n'abawakanya ku nsonga y'erinnya Saala sooka olambulule bulungi abantu basaala kuba baavaayo nga bagamba olimba abamu bamaze emyaka 3 mu bufumbo abalala 10 abalala 2 weewaawo nga ne message endala zaali nnyingi nga bagamba kituufu basaala tebafumbirwa tebakwasa anti kati okuwuliriza kyanjawulo okutegeera omuntu asobola okugamba nti embwa gwe n'ogenda obuulira oli nti yagambye embwa n'omugamba emba oli n'avaayo n'agenda abuulira oli nti yagambye emba n'agamba bba ekigambo nekikola ki kigenda tuuka n'okutegeera nako si kwa buli omu si munnyo nti buli wamu weguli statement yange yagamba nti erinnya eryo bwe liba likutuddemu erinnya lya Saala liba lyakutuddemu omuzimu guli gwe babbula ne gukola ki ne gukutuulamu kakati abo abaafumbira emyaka 2 kitegeeza teryabatuulamu baali ba mukisa ekizabatuula naye we liba likoze eki likutuddemu munaye obufumbo bugaana naye nga linnya lirikola ki lirikusumbuwa that is a clarification naye ate nze negombeera okulabako Saala amaze mu bufumbo emyaka 2 nkole research kuba nze ndi researcher buli ekintu ekyo kibeerawo nkola research ne ngamba ono lwaki ali blessed ne mubuuza ebibuuzo byange kuba oli ayinza okuba Saala nga Saala naye ng'erinnya lino nga baali muwa naye nga netibula omukisa ogumutuulamu lwaki ewaabwe nga basamize amaanyi g'emyoyo gy'abajjajjabe ne gasinga erinnya ki nga ge gamuyambyeko beera mu bufumbo oluusi nga namulogo nnyo ng'atabula kano kamusiwe kano ng'obufumbo bwe tebuli ku oli gino tebuli ku linnya ng'alinawo ebirungo ebirala n'ekikule n'ekirala n'enkuza oluusi bamukuza bulungi nnyo kwegamba empisa ze ne zisinga erinnya ki amaanyi bingi ebiyinza okubeerawo kati mba njagala nenkola research ku muntu oyo ne mubuuza ebibuuzo byange nange nenvaayo answer kati bwensomesa ne ngamba nti munaye bwebaba bakutuuma erinnya ebbi okola kino na kino kuliwona noba nga osobola okuba successful mu ekyo awo wennyini olina kumanya amalala g'omanyi nti lino naye bali kutu kati olaba Basaala bwe bansanga mukuba baagala kuntuga kati nyongereko bajjoni nabo bantuge ono Kachumbali ndowooza abalabe bennina alabanga batono agala nyongereko nnamba abasinga nange nanoonya mu lisiti yange Basaala bennina Basaala bwe bansanga mukubo baagala kungwa mu bulago nyongereko ne bajjoni obuzibu nkolera nnyo abantu kati abantu bagamba senkulu mutuufu mbala amanya kati ne bagamba twongereyo amalala abantu omusomo gw'amannyo ogwo lwe naagenda mu Amerika nga nfunye obutuuze nja gusomesa linnya ku linnya wawajabeera ekitegeeza amannya mangi naye nga nkyali e Uganda abantu ge gababonyaabonya abantu bajja kunyima amazzi ndeka ekibuuzo ekirala abantu oba abaana abato ensangi zino mu Uganda bafa twasookera kuba mutemu oli be yatebembula abaana ne tuddako awo basi ne zigoya bangi nnyo abantu ne batandika okugamba nti nno tuli mu mwaka gwa saddaaka bala bagambye Sip Falls zeesaddaakidde mwenga abamanyi ebintu ebyo embeera yonna ejja mu ggwanga ensasage amasomero gakutte muliro abantu bafudde kiyindi ebizibu ebyo byonna biva ku busungu bwansi ensi erina obusungu n'omutonzi mwennyini munyiivu omutonzi buli lwabeera omusanyufu n'ebitonde bye ebiri ku nsi biba bisanyufu bwanyiiga n'abantu abali ku nsi naffe tukaaba kitegeeza waliwo obusungu bwaki bwa Katonda naye nga mu nnono ebifo ebirimu amaanyi ebyedda abantu babigendangamu kusinza kati ennaku zino bagenda birambuula nga balambuuzi ne batagoberera nnono na mitendera gya bifo ebyo ekisitudde obusungu bw'ebifo ebyo
nze mbategeeze era nsomesa ku mukutu gwange. Edda bagendanga tugambe oba mu jjinja eddene ng'ogenze kusinza omuntu ng'akuma obwerinde bwa nnaku 2 teyeegasse teyakoze eki kubanga omwoyo giri tegiraba ku lusuulu. Kati kyansi ebajjira bubi ne mugenda ne musangawo omwoyo gutagalogana n'olusuulu nga mumanyiridde mu kifo ekyo obusungu ne busituka. Ate obusungu bw'emyoyo bwe busituka tebiba birungi. So nze ngamba abatwala abaana kutuwalizimu biki mugoberere emitendera gy'ebifo ebyo mba mukoze eki oba mugenzeemu. Ekyo kimu spiritually kyo kyogedde spiritually. Kati ate bwe nzira ku mbeera ey'obuntu toyinza kulaba ebbaasi yonna ekaddiye egudde olubegebege n'ogitika abaana nga bayitirivu nnyo n'ebidduka babikeberenga bigende for testing before okuteekamu abaana okugenda mu trip ng'ennene ng'ezo. Nze nina emmotoka zange wano naye emmotoka eyo singa ogigayaalira buleegi ne ziggwako n'otafaayo okanga okoze accident. Kati n'okufuba nnyo nti abaana baffe kintu kya muwendo, ani aganda bavuga emmotoka eri mu mbeera ki naye nalabyeko emu nga n'emipiira tekuli gyaggwako. Okitegeera? So n'oluusi twekwasa naye nga waliwo n'obulagajjavu mu kitongole ky'education okuteekawo enkola abaana bwe banaatuwali nga banaatambula balina tambulira mu mmotoka zifaanana zitya. Biki ebirina okugoberera SOPs ezigobererwa abaana abagenda okutambula okugenda wabweru zirina kuba ki. Balina nafuna nagondi na bbaluwa okuva wa inspector w'ekifo ekyo, inspector of police mu kifo ekyo ng'abalaga nti emmotoka eri mu condition nnungi n'eryoka eteekebwamu abaana baffe. Singa bateekawo eri etteeka bajja kulekera waayiriza emizimu, bajja kulekera waayiriza ki nti omuntu yenna agenda osimbula abaana ku ssomero funa OC traffic ajja inspecting emmotoka dereva class gyalina akoleva onakkirizibwa okutwala abaana bajja ku ssomero wano bajja kulaba ng'ebintu ng'ebyo bikola ki biggwaawo. Naye olw'okuba nti ekitongole abasomesa bano nabo banoonya akawogo bubi nnyo balinga basamize nti ye abaana lye banaaba bamuwadde ssente ajja kunoonya emmotoka eya layisi ne dereva owa layisi ateekemu abaana b'abandi ab'omuwendo. Dereva oluusi nga yenywera ne ku kenge avugeko eyaleesere obuzibu bugwewo so nga n'avuze obulungi asobola okufuna ki obuzibu naye okwerinda tebuba butiitiizi. Ensonga ey'okusatu era gye tulina okugoberera ku nsonga y'okulambula abaana babalambuzeeko awasoboka. Toyinza kujja mwana busogo omutwale simanyi weegye kapukyolwa aba agenze kusomayo biki. Fedda twasomanga twalambulanga Jinja Falls twalambulanga Entebbe ku Zuwa libisolo ne tudde ewaka. Abaana ukitabanga kyetaagisa naye bo bateekawo engendo empanvu ezo kubbirako ssente mu bazadde. Kiki ekiri e Mississippi ekitali eno nnyanja mugga kulaba amazzi nga gava eri gakkirira wansi wegati babateereko ku TV babirabire ku TV waliwo ebintu byebamalya n'abazadde obudde malya ga nsimbi bamalya n'abazadde obudde bafune screen ennene ebintu ng'ebyo bafiliminge balaga abaana ku screen ziraba babiraba. Gavumenti ekiyingiddemu nti bakola inspection ate balina okuteekawo obutesi kiremesa. Bwe mateeka kasito ku masomero n'amasomero ate agali gateeka buzito ku bazadde ate si babeere nga okukebera okuba kwa bwereere nti ebbaluwa eba $5,000 nga kimanyiddwa ati emmotoka egenda otwala abaana abasomi inspection $3,000 oba $5,000 OC traffic ow'omu kitundu ekyo awali essomero n'agenda n'alaba emmotoka era n'agiwa n'ekibbaluwa nti emmotoka yakoze inspection kati n'avuga abaana b'essomero abo nga bw'atuuka mu kkubo omulala asobola omuyimiriza n'alaba nti ali ku mutindo bamu inspectinze emmotoka erina buli kimu abaana ne baba seefu. Abaana basibye emisipi nze nina system olaba mu mmotoka ezange nyomba ne batabanyi bange nga tuli nabo mu mmotoka balina osiba omusipi discipline y'emmotoka bazitikka abaana bange mmotoka tebagikolerako malala naye ono atudde ono aleze munne. Omusipi ogwo mulungi nti bw'ofuna accident guyambako ku safety yo okubanga tokosebwa nnyo obeera mu kifo kimu. Ekyo nakyo bakitwa measures ez'emmotoka okutambula kuba za accident za bulijjo bayidawo olw'okuba Uganda tuleekaana nnyo tulowooza ffe tulina ebizibu naye ensi nnyingi ezirina ebizibu n'okusinga Uganda. Naye Uganda obuzibu bwe tulina era obusudde akatale kaffe
nti ffe buli ekibeerawo tuleekaana nnyo ku media ensi yonna nekola ki n'ekitegeera gw'omanyi obubenje bumeka bubeera mu America bubaayo nayo naye waliwo balabyeko nga balaga abafunye obubenje ensi nnyingi ziraga birungi ku nsi yaabwe tebalaga bibi kati Uganda ffe ensi etwegunjulidde okulaga ebibi ebiri mu nsi yaffe jajja tulowooza nti nno emizimu minyiivu kubanga ng'oggyeko accident abaana bata obutambi buli lunaku katambi obutambi obw'obuseegu AI error tonnaba bulabako AI yajja omuntu nga si mwegendereza nnyo ojja akatambi koyagala toyagala kajja agenda ku internet lwaki AI ono eyajja nti oli asobola okwambala akantu katono nnyo wano ku kamera n'alikodinga buli ekimu ekiri ewuwo okitegeera so omulembe gwe tulimu ogwa AI guno ogwa tekinologi okuba nga ali advanced nnyo muzibu olaba essimu yo lino omuntu yeekwata akafaananyi ke kaselfe abantu baagala okulaba we baakula kakati oli agenda bwa ku WhatsApp eyiye yo n'ogyepamu dakiika 2 mba nafunye eddabu lyekiri ku ssimu yo kyobadde okimanyi just akola WhatsApp yo n'agizza muno n'abeera ng'afuna buli kimu ekiri ku ssimu yo so abaana abamu obutambi bufuluma lwakuba nti balesa amaalo ku era eno era teyagala mu maalo bw'oba olina essimu lyo bwe riti togeza kukkiriza muntu yenna gikwata naye jajja lwaki oba weerikodinga mubiri gugwo lwaki oba weerikodinga oba ng'oli ne munno byammwe babiri ki ekikuteesa mu ssimu tolowooza nti n'emizimu minyiivu kakati abantu abamu baagala okusigaza memory waba nga ali awo yeka agamba omupiira gwatambudde gutya basaze kuuli wano yakubye penalty yeeyo baagala osigaza ezo memories naye bususe obulaba naawe babukusindikira sitera bulaba kuba sirifaani waabwo ekintu kyotali faani tekijja olaba tikitoko ekintu ekijja gy'oli kyekyo kyoyagala ennyo obanga kati nga mwabana muli omukola okunoonyereza wakibulidde kansindikireko kiki ekiriwo onoonyamutambula mu ggulu obufuna kati nze gurupu ndiko mu gurupu yonna ze gurupu zennimu za kusomesa buwangwa nanno era nze bwonteeka mu gurupu esindike nodusi kati ate essimu lyange ebbi bwe basindika edownloadinga nenteekera muki mu galale kati ate essimu eyange abaana bagikwatako kati ebyo mbinyiga bwa left nenkola ki nenvaamu lumu nagenda okukola akagalale ate essimu yange yabadde ekinga sinabategeera kumbe bali bantese mu kigulupu kazze buli akajja kadda mu galale kakati awo nemmanya nti sikyagenda mu gulupu era nze wenkuwa essimu eyange sirina gulupu yonna gende kale basebe ne banyabo ne tikitoko tendeetera basirusiru kubanze buli musirusiru mu blockinga nensiga zange ndeetera abantu basomesa bintu by'amagezi era nze wengenda ku tikitoko funa misomo funa abantu babwongo banyongerako era abantu bayiga okozesa media kyolaba nti tokyagala blocking abantu abakyefaananiriza media ejja kususulira abantu kiba olina okola ki okulaba n'okuwuliriza akasembayo omudibo gufuuse omudibo mu ggwanga Uganda abaana abalungi bali ku TikTok banoonya abasajja baganye bawasa ki ekiviiriddeko ekyo bakyadibira ddala omanyi lwaki awo musajja saawa eno okuwasa omukazi ow'ennaku zino nno owa media obanga owetulisizaako bomu tebalina mpisa oba mukyankalanyemu ng'olaba ku media wasonze dda wamunyizeemu ng'akuteekera nja kunoba lubumu mwami wange nja kusibayo ebyange ngende kwegamba obufumbo babufuula bwaki bwa media era abawala ba media bwe bateddeko bakyadibira ddala buli mukazi ali ku media yesibeezo bagambe jajja nze ndi jajja w'abaana mbabuulira mazima bakyadibira ddala olowooza yali akwanyeko omukazi ku media addamu n'akwana ku media abasajja beekokkola abakazi bali bakaaba bukaaba oba oliko ekikyamu ku mutwe abantu kati banoonya bawala ba mukyalo eyo batali ku media era omukazi mwe abavubuka bwofuna mukazi wo n'omuteeka awaka tomukiriza kukwata smartphone eryo sifuga bbi bagamba fuga bbi mukwasa akasimu akatono omuzaale ku baana alyoka akwata smartphone ng'akuzizza obwongo media anti omukazi omuleeta mulungi bw'ati bw'agenda ku media n'alaba abakola bina abakola kwegamba influencing omuntu okwonooneka
Bannala abagenze mu kiraabu gwo ya naye ayagala agende oli bamugulidde emmotoka naye ayagala ogimugulira oli musajja munaku oli antula omukazi omutadde ku media okumulaga nti obulamu buli soft togenda kubeera naye ffe abakozeemu ffe tusobola abakazi ba media naye olaba naffe tubeegogga were bulungi mweraba sikuza oli yamutuma kino akiteekewa gw'ova otya ku ssimu yo onyigirira ono wakafulasika bwe watabaawo nga waliwo ekizibu kisumbuwa busumbuyi ki bantu nze mu nsomesa yange soogerangako linnya lya musawo yenna pozi wenjogedde ku ttalimu ate nga mwogeraku mu bulungi sirina nsonga empalampya munnange kiringa mmwe bayimbi fa ku lugendo lwo wagala ddoboozi yongera birungo naye bw'otayongeremu birungo ne bw'onaayogera ku gundi ng'alina eddoboozi yayimba bulungi era ajja kuyitako agende mu maaso kati ebiriwo ebikono buli omu okwefuula omumanyi ategerera amasabo g'abane naki n'okubeera nti ye byakola ewuwe byayagala buli omu akola ewuwe okusamira si bayibuli olaba bayibuli eriko nti Matayo agamba bw'ati Luuka agamba bw'ati bonna abagisoma Bugingo n'akolamu ekikye Kakande n'akolamu ekirala Father n'akolamu ekikye bayibuli emu omuprotestant n'akolamu ekikye n'abalala bakyakolamu ebyabwe kati ffe abasamize nga jjajjaawo akutuddemu yakulambika ekyokola gundi yakutegeerera ate n'akugamba nti kyokola si kituufu kino kyolina okola ekituufu nga si ye jjajjaawo kubanga okusamira bo tebakitegeera balowooza nti okusamira creative dance wali olabika amazima ga creative dance oli bwazina ng'akoze omugulu bw'ati nga n'omulala akola si bwe kuli okusamira si creative dance ate okusamira si kikwate nti bwe kyali bwe kiriba bwe kityo ne bwe kityo kyova olaba kati abantu babika engoye naye ng'engoye tezaaliwo era tebazibikkanga olaba kati abantu balina ebintu bye bakola okusinziza ku mulembe gwe tukola ki gwe tulimu bali ku masimu bali ku intaneti zaaliwo edda oli yagamba mujje bajjajja mu kamera bajjajja tebabateekanga mu kamera zaaliwa ze baali balina obbateeka era mu kaseera awo tezakola ki bajjajja babateeka mu kamera kubanga abasajja bali abayitawo madiini gaabwe bakulaga ebyombo byabannuwa be bajjajja baabwe bali mu kamera byonna bya kamera naye kakati kankusomese kanoonya ebyo ebyombo byolaba oyo AI firimu Yesu gwolaba ono mu bifaananyi nabyo biyiiye bayiya biyiiye bantu bakitinga ne bakitinga era gwe obeera n'okufaananyi mu nnyumba Yesu wange ondaba owulira naye ng'oli ku kifaananyi kya muntu munno omuzungu mugezi nnyo byonna ebyo bazza bwa history agattagatta kujjukize ne bamuteeka kati abaddugavu engeri gye muli emotional bwe mulaba omusajja bamukubye omusumaali afiiridde ne mugendera awo naye nga firimu ze baazanya bwe bw'oyambulula jjajjawo yabaakuwadde ennyambo yabaakuwadde ye munaye ebyalubaale bizibu n'abalwadde abajja mu ssabo lyo ono oyinza okuba nga yasiraana noono nga yasiraana noono naye ng'ensirana ya njawulo ne weeba yeemu jjajja n'akugamba nti oyo muwe kyogo n'akugamba nti ono agenda akume kyoto n'akugamba nti oli akwate effumu eri alisimbe wali oyaddeyo ku bijja byewaabwe oyaddeyo akole kino buli omu n'akikola n'asimululwa abantu baleme kulowooza ye olw'okuba ye alina kyeyalookingira mu kingi just ne mu bwamwoyo tetuli ku level emu eyentegeera mu bwamwoyo mulimu ali mu P1 mulimu ali mu P2 mulimu ali mu P4 mulimu ali ku university kyova olaba abali mu P1 P2 basumbuye nnyo abasamize kubanga aba yakayingira mu busamize mwakamumanyira omwaka gutya n'ayagala ategeerere buli musamize yenna naye tebeebuuza nti abaabitegeeredde lwaki tebalina bigambo bingi kuba baategeera nti obwamwoyo tebufugibwa bigambo wabula bikolwa okitegeera watebufugibwa bigambo bikolwa ne bwona atokota ku media oko n'ovumoni n'okuboolya enziro n'okola ki era ojja kusigala oyayuuya naye nga bali b'okuba enziro b'oyogerako bagenda mu maaso bwe bwamwoyo bikolwa abantu bano batwagala mu bikolwa kibwajjeewuwo kikolwa ki ky'omukoledde kivuddemu results kyova olaba nti Mutaasa osanga n'abantu 300 bonna nga basimbe layini balinze nze nkola lwa 6
okuva ku makya paka lwaggulu mba nkola buli wiiki buli mwezi mba n'omutango gwa bika 200 bwe ngenda ku lusozi mba n'ebika 100 ebigenza okukola emikolo lwaki byenkola biwoomu tekyetaaga kwogera bigambo bingi naye osanga omusajja nga ali ku TikTok okwo kuva ku January paka ku December ng'essabo lye buli weyekwatira kamera abeerawo kali kulagako muzzukulu we waddaata kati abo be balina obudde obw'okuwalampa bannaabwe yes kubanga ekyamazima omusajja akwata kamera looza abantu b'endaba nga mwaka ku mwaka simulabangako n'abantu 6 nanabuuza asooka naye yekafulu asinga okujjanjaba mu Uganda kyakirina jjajja w'abaana kyono neweebuuza asoose ebbagobawo buli lwabagenda okwata kamera abagobawo bakolako ennyo ebavaawo kati abwalaba n'abantu mu kamera mujja abantu mu kamera kubanga obufere bwe obuddeeyo bagenda gamba naye naffe gwe bojjanjaba bali watutalabako wadde n'abalese ebijjulo wadde bakuŋŋaanyizaako bazzukulu bo kyolumu tubalabeko baliwa n'owulira mujja abantu mu kamera ne balwanyisa kamera balinako buzibu ki naye ye buli lunaku aliwo omu kiwunyisa nze zabasaba kulagula nga kyamamu yeetala n'akulambuza amasabo okuva ku lisooka paka ku lisembayo n'ayingira munda n'akola n'alyera tomulaba naye nga yo omusabizi asobola okubeera mu kifo wekka bw'oti wali bantu jjajja nga aleeta abantu bajja bangi kale abantu balina ebigendererwa ebyabwe era kakati mwe abayimbi mwe mutumanyi otunuulira n'omanyi ono ddala alina kyayambye abantu musawo ajjanjaba awonya ono naye mufere ono mubbi ono ali ati ono ali ati naye ng'ebyo byonna birina okukola ki okubeerawo mu nsi okutuusa omutonzi mwennyini n'emyoyo gye lwe girisalawo kuba emyoyo nga gyasazeewo mukama lwali bikkula ensi eno bantu mulitya lwali bikula ensi abantu mulikola ki naye abantu eyo ku bbali gwe weererejja mu kamera naye nga bakumanyi bakimanyi kyova olaba ne weerereje gy'otya era osangayo oyo olubaale gwagambye nti kamusindika aboneebonere eyo yajja naye ng'abantu baba bakumanyi bagamba oya ayisa bivulu tumumanyi kuba mwabo mwe muba bewafera ate intaneti eno etuyambye nnyo omufere yenna ofera abantu aba n'ogenda international buli omu n'akutegeera era nze kyeŋŋamba abaana bentesitese ne mbagamba nti kati nze kasiko oli ne bwakeera enkya naŋŋamba nti kasiko yanfeze bajja vaayo abantu nga 100 abagamba twala eri nze nga nagendayo teyanfera nze nga yankolera kino nze nga yampeza dde nze yakola bwati nze nakola bwati bajja okuwakanya bali bangi naye gwe wakayingira obusawo ani anaakuwakanira tewali so olina kuba mwegendereza nnyo ntera n'ogamba abaana be n'akata nti ekyesente sooka okireke nze nasawulira okumala emyaka 5 nga ssente si nsonga wabula nga kyennoonya erinnya lyange abantu bategeere nti ndi musawo naye kakati abaana ba leero bamutaleero enkya nadda ku TikTok oyo avuma abantu yakola ki golowooza abo abatanolera entalo bakamala musawo myaka emeka kati be bamanye nnyo okusinga bamazeemu emyaka 12 anti jjajja abantu abo bona bolaba baleekaana ku TikTok okubaze tubalaba nga ffe tuli eno mu nnyumba yaffe lwaki temwavuma abantu ate nno kankubulire obusawo buli abujjamu n'amalala awonzika bumulemye anti ekikula amangu ffe tulina abasajja abaabwatukanga naye kati ng'ogenda n'omutugalawo n'omutunula bwoti n'omugamba obusawo babukwasa ekimamya abasajja boolaba abwe bayita abasawo b'ekinnansi abeera wuwe n'akola sayansi akukuba gy'oli oba weereetedde entalo zotajja kusobola ate eddogo likwata nnyo oyo abaabulumbye eddogo terikukwata nga tulina kati nze lwaki sifa ku ddogo era simanyi na ddogo nti liyinza okunkolako kuba sirina gwe nnumba kuntuka kundoga ddaga olinkwate agoba nsonga nze neewala nnyo okuwakula n'olulimi obulimi mumanyi nga waliwo abaloga b'olulimi nga gwe omukola bwa kintu n'agamba kale
ajja kiraba era n'okiraba naye nga talina naddagala lyakoze kasanyiiga n'afuna obusungu obukola ki ku mutima gwe jjajjaawe n'anyiiga nga gw'owedde omusajja gwe nalaba yali omuzira ennyo laadi kisomba nabbi yayogeranga ekigambo awo ekitiini ne kiba yazikizaawo ku bidongo by'abalokole naga bawogganya ebidongo wano nakuba omuggo ogumazza enkuba n'esituka laadi emisambwa gye bikola ebyo byonna tubikoze ebidongo ne bifa tubikoze kati gwe genda ejja gusononye hisitole wange ku kizinga ajja gusa tukoze ebintu kakati nawana e Kampala sinnabafuna nnumba bulungi naye nze nga wannumbye bulungi bwoti nakutuuka bulungi ku mutima n'ontuuka ku mutima kyenjogera bwe kiba ate omuntu yenna ng'alimu obuyinza kyakwogerako bwe kiba yes kakati ebintu ebyokujja mu basawo b'ekinnansi wakayigako bundi reza na bongo ng'otandika kuwalalira abantu ovuma ono owalalira oli okwo omuntu n'obeera ku TikTok nga gw'onoonyereza onaayogedde ki onaayogedde ki ani yakugamba nti jangu obeere kirasi kikya akolekitinga abantu bye basomesa buli omu jjajjaawo alina byakola ki leka abawuliriza asengejja n'amanya nti kino nze mutima wange okikoze eki zonna ogwenzikiririzaamu agende we birirema ate ali kusanga naye wali wajja nga yaze kola edit nga babefuula ba editor abatereeza buli omu kyayogera naye nga buli lunaku abeera ku TikTok yakola ddi nabagamba bakole obwa bloga tumanye nti abo babloga baba basamize yes tubasasule nga babloginge okusinga okweyita bajjajja b'abaana naye ng'ate mulimu gwe bakola gulinga gwe babloga jjajja ensonga ekirala ekinnuma ku nnono lwaki tetuprofilinga bintu tijjajja bakuleetedde omulalo ng'abazungu babikola ki nze wange mbikola nze wano omulwadde wajja kanoonya ng'otuuse n'ogamba nti kino kinnuma eri mu x-ray novaayo x-ray neza results tuziwandiika ekitabo bwe kiri era bw'ogenda mu treatment room nze dokita nze akola treatment gye balina okola ki okuwa ogenda nakapapula omwana w'eddagala n'atunuulira nti bamugambye muwa kino bamuwe kino bamuwe kino n'abireka ku fayiro era bw'okomawo okuwa treatment ey'okubiri tusooka kutunuulira luli twakuwa treatment ki etuuseewa ne tukola review ne tulyoka tukuwa treatment endala era nze obujjanjabi bwange buli mu bitabo buli kyenkola profiling yes era omwana asoma wange wana eddagala ayanguyirwa kubanga aba n'ekitabo mwatulira nti ono yalwadde kino tubamuwadde treatment eno n'eno n'alaba ne results ezaavuddemu yawonye n'akakasa nti kino kikola kakati yoyo omusawo agenda ova wano otuukewo era akuwonye naye kakati abaleero basamira wiiki emu wiiki bbiri ng'ayambala kisinga adda ku TikTok na Facebook gundi jjajja wuyo jjajja w'abaana ng'atandika avuma buli kiramu ku TikTok ng'abasiru balowooza ye mumanyi nnyo ekira kyembuuza abantu nga musamiza bangi mumugenda kujjanjaba baani anti kakati obuzibu buli bwe buti sooka osirike gwe bukyondaba n'akasamiza bameka abafulumye nti baabano basawo kubanga ebbanga limaze nawe wakamba si buli ajja okusamira nti aliko emmandu eyo y'obujjanjabi era waliwo abajja okusamira nga bo bakutereeza amabanja ne beewaliriza bafuuka abasawo kirambule bulungi abantu abasinga bamanyi nti buli muntu asamira alina kuba musawo alina kuba mugamba bagambye okusamira kuba kwezuula kumanya kikyoli eriyo okusamira ne weezuula nga gw'olina kuyimba genda oyimbe eriyo okusamira n'owunzika nga gw'olina kuba musomesa genda osomese eriyo okusamira n'owunzika nga gw'oli munozi wa ddagala n'ogaddagala eriyo okusamira n'owunzika ng'oli mulaguzi lagula toteeka bitali bibyo eriyo okusamira kulimu departments osamidde ki okoze ki kati nze abantu bangi ewange abasamidde era nkugamba kuyita abaana bange bangi era abenanyumirizaamu naye nga si basawo omuntu aliko ekitundu ky'obusawo naye kiba kitundu era bamuteekateeka kiki kiteeketeekere naye kati bano buli agize bwati bamuzimu gwa mubbi gwe gulinnya jjajja asaba bugagga jjajja buli anyeenya oba malaaya yerinnyeko bakaseeko jjajja omuzimu gw'obubbi guno omuntu alina kumunyiriza atya tigwekuze anti kaakati kyova olaba ebintu byetaaga bassenkulu abakugu kuba ssenkulu omuzimu bwe gulinnya ku mutwe si buli ekirinnya nti abajjajja asooka n'agubuuza yeggwani tukwata ku ngalo kuno empewo ey'ekika
empewo ey'obulonde omuntu ng'emulinye bw'omukwata ku ngalo zino ziraga bw'omukwata ku bigere ofuna sayini nga gwe Ssenkulu n'omanya nti guno muzimu tiye enzija gye guzzeemu n'ogubuuza walina ki ne kugamba nalina lubaale wange nalina amayembe gange nalina kino lubaale we yali akola ki nti nalina lubaale omujjanjabi nalina lubaale omukebezi ani eyakeberanga nti muwanga yanguwa wakebeza kinaki muwanga wakebeza kinaki ddala wakeberanga muwanga nti ye galaba jangu buuza muwanga oyo ekiri mu ngalo nti kino kyekirimu gogundi jangu buuza muwanga ne mutakasiza ddala nti kituufu muwanga olwono ne muteekateeka muwanga oyo okulamula ensi naye bo buli agira bwe ati jjajja ekitiibwa ky'abajjajja ne kikola ki ne kisaanawo ate abantu abamu aga Katonda mu ggulu balowooza nti obulwadde obubaluma na buli musamize mulwadde nga bo abantu abamu basamira nga bali mu katemba ne balowooza nti buli omu aba mu katemba so nga okusamira okwaddala gye kuli ne lubaale owaddala gyali kati ke kavuyo akaliwo naye tugamba tunasamiza olowooza bonna abasamidde tebajja kati gw'omanyi abasamidde bameka abajja wano bakolako era osamira n'osigala ng'okyali mulwadde singa byosamidde waliyo ne bajjajja benyini balwadde be basinga okuba abayi bajjajja nga balwadde omulaba kutigidde okukola omwajjajja ono mulwadde sikulimba kati jajja nga lubaale amulumira ddala Uganda musawo mumanyidde okuddo ebbanga lyempangalidde mubasawo be basinga okuba abalwadde era nabo oli ayinza ogenda ow'omusawo n'akugamba ng'osamidde munange genda obeere jjajja n'oddayo wali n'obeera awo ne gakumyuka era n'okomawo n'omanya nti olina kuddayo mu ddwaliro bakujjanjaba oli mulwadde kati abasinga okumenyeka ennyo be abalemerako n'agamba nze siri mulwadde nedda ndi jjajja kitegeeza nti buli muntu alina okusamira yes buli muntu alina okusamira okusamira teeka kati ekigambo okusamira kigambo kya lunyolo owulira mwekamba tegeeze era obunyolo bwe bujjajja bw'okusamira eggwanga Katonda lyasooka okuteekako enkolagana nalyo baali banyolo be bayita abachwezi ababiito abo bayambalanga era be basooka okumanya obwa Katonda obwerufu era kyovula bambala ki byeru be bamanya connection eyo wakati waabwe ne Katonda butereevu Katonda yabaagala nnyo babo baasamiranga nga tebakola era abachwezi abo bo tebayiwanga musaayi tebasala bisolo ab'ennaku zino be babibiwa naye bali abedda tebayiwanga musaayi ne mu mbuga zaabwe temwasalirwangamu bisolo nga tebayiwa musaayi nga beegendereza nnyo okunyiiza ki Katonda kati abo abantu be bakkiramu amaanyi ago Ndawula yaleeta obusamize Buganda era webava oluyimba olugamba nti Ndawula yasse yeebuyege engabo kati etabaala muyimba biyimbe temubitegeera Ndawula jjajjaffe Ndawula bwe bayita Ndawula wano eri Ndahura yaleeta kigambo okusamira mu Buganda era kyova olaba nti obusamize bwa Buganda tebuyimirirawo awatali buchwezi bunyolo tosobola kusamira nga tosamidde Nakayima tosobola kusamira nga tosamidde Kaliisa tosobola kusamira nga tosamidde Ndawula gy'emyoyo egikulembera emirala giroka gitereera kubanga gye girina nnyini kusamira okitegedde ekintu ekyo kakali ekigambo kusaamira kiri mu makulu kusaba nti osaamiridde omutonzi osaamiridde bajjajjaabo osabye bajjajjaabo ate omusamize yoyo eyasaba n'amala nasaaki emize ebigambo ebyo byawukana kakati bonna boolaba nga tebategeera makulu gaabyo beba abayombi ku intaneti beba abavumi beba abenzi beba abaki babayita basitulamize so si basamize akategedde enjawulo ow'okusitula emize n'okuseemize bali basitulamize si basamize kuba abasamize oyo oyita omusamize ng'ate oli Muganda ng'ekigambo kitegeeza kusamize ate gwe nsitula misitule oba okoze opposite y'ekyo ky'oli anti oli ku profesa ebigambo eby'omuzika ebyabo jjajja closing remarks ate ono tayogeddeeko yani
nyama nene big meat kati yogera bulungi tuwulire yogera ko eri abantu big meat naye noba mutono ne weeyita big meat yalibale big ini yandibadde small meat yanga akola butaweera okulaba ku muyindi wange atuuka ku sho ng'ali bulungi mu mbeera nnungi eyawaliriye bulungi naye era mukuume nnyo kuba jjajja galaba bw'alaba ku ndongo alaluka n'abuukabuuka n'abeera mu bbanga bw'ati bw'avaayo drip zirina okuba wali obulamu alina butono gwoterekera ebitaabataaba bwobutono naye bw'alaba ku ndongo ayinza okuba nga asinda olutuuka ku kidongo bw'ati naye jjajja kasikoze nkwebaza nze ndi mwana ewuwa aludde ebbanga tuli ffenna emyaka emingi naye omwana ono we namulabira n'addamu okumulaba nga azze maaso go ng'akyuse teri aninaana teri abeera wandi n'atakyuka ekyamazima okusooka okuteekamu obwerufu kuteekamu empisa kuteekamu okwagala oyo akutuddemu galaba ye yali mufu mu bwamwoyo n'obwomubiri nze nkubuulira nga yavunda yenna era jjajja olabyenza abantu mbagoberera yakyuka akawala gisinga gano kakyumye wonna wano wonna era olaba kati ffe tuyimiriddewo era tugenda mubeerera mu kivulu ki anti olw'okuba yeetereeza era singa tabadde mwetereevu nange tewaniddayokubanza yeetereeza era abantu mwenna mbakuutira mujje mu kivulu kya galaba kubanga omwana yatereera tugenda bakuba endongo yammwe mujje ngenda kusomeza 25 mukeere bukeezi ebintu bigenda kubeera birungi nnyo tuli ku nasala wali eganda ku red carpet singi mutwalo okuyingira mukeere nnyo tukeere tuveewo leeti kati olaba jjajja gundi jjajja kanoonya baida abamu tebasimanyi nti oli jjajja w'abaana oyo jjajja w'abaana naye musajja mukakka musi wa ntalo ate ne yasamira ddala lubaale owa ddala naye tabeera okwemulisamulisa kuwalampa abantu okuvuma abantu toyinza nakumanya nti jjajja w'abaana kitegeera nange nabya naye ebbanga naye tuuka ewuwe olabe enkima bwe zirya lumonde tuuka ewuwe olyoka omanye nti ono omusajja bw'ati bw'ali munene bw'ati niyo mala kutuuka wuwe ate kyalabika mu bantu ate si kyaye bw'omusanga eno naye munange obutume katonda bwe yatutuma ffe nga bajjajja b'abaana tuli balyoyi ba myoyo tuli bazaawula bantu nze nnyumirwa nnyo okuba n'omuntu kyova olaba omuntu aliko weemujje nemutuusa obulamu bwe ampa nnyo essanyu okusinga oli aze nga yeevuga n'ampa ssente n'atambula n'akolaki n'agenda oyo anva mu memole mangu naye omuntu ono gwe nina wenzijje ensi gwerabirako negamba kituufu omuntu ono yakyuka mwagala nnyo era nga bwekugamba ekyono muteekako obudde bwange gwe singa walaba kujjajja muwongo oyo abamulabako bwe balaba bagamba ono omusajja kituufu akyusa omuntu si yekka nera nabangi oli omusirikale wange oli yeyajjanga nga tuli ffenna ono mukifaananyi kyo oyo namulabanga musiiwuvu nyonyo bona tukyusiza bakyusa mumbeera na buli kimu nti omuntu buli lwakulinaana agenda okulaba buli kimu okirina naye ngaate oli mukkakkamu neyeebuuza naye atenza obutakkakkana nzaani okitegeera agenda okulaba buli kimu okirina naye nga oyaniriza buli akola ki buli azze toli wantalo kuba nze singa ndi wantalo oyo omwana singa tatambula mbajjajja b'abaana ani avudde waani naye buli watuuka bamwaniriza olw'ensonga mutaasa talina likodi yonna nti alina gwalwana naye okitegeera gwe buli lwotanula entalo ku bantu n'abajja ewuwo bonna oba obaziise oba bazibidde ekkubo ye nno bajjajja ekitulwanya kiki ffenna tulinnyako misamba netutukankana bwe tuti netwefuuta mu ttaka twambala ebibugo
ennaku ya muno yeeyiyo naye ddala abantu abo abagula ku bannaabwe entalo n'okeera ku makyenkya naluli ddala baliko lubaale waliwo kweshoni maaka n'abayasamirira mu kusamira wali nga babasamira mu kibiina mulimu abaana bayasamira bwasamize kusamira oli abantu bolaba ng'ono byayogeranga ate bali basamira kyenazuula n'abantu abamu babamu abantu abeeyagaliza okweyagaliza bwe kusuka okweyagaliza lubaale nti akwate ayinza obanga ekituufu gwe tojja kulinyibwako mpewo yadde omuzimu naye mu kweyagaliza nze wange waliyo akasengejja Zezeka alina akasengejja olwokuba onaanyenyeza wulira nkubuulire kino Zezeka alina akasengejja gwe singa kikuvaamu ne tutambuza ensonga ku bubaka n'obubulanchinga n'ogamba jjajja yange omanyi ffe tutambulira ku bubaka n'ogamba yaŋŋambye lubaale banjazeeko lubaale ne tuyita lubaale n'otakkiriza nti lubaale simulina n'otandika okwesamiza okulinyisa ebitaliiyo fe akasengejja we kali ffe buli gwolaba nti musamiza yasamira mu beerufu tuteeka okukuma omuliro nga mungi nnyo ne tugamba kaakati teri mmandwa etawanulwa kiwanuka ng'ate okulya ku nsimu bw'oba olina omuzimu kiwanuka gwali muyite yangu wano olina okuyingira nga bajjajjaffe baakolanga bwe bajjangamu abo abantu olina okuyingira wali jjajjaawo naffe tulinyisa owaffe togambe tugunjekeza zeka ne tulinnyira ffenna mu muliro gwaffe nga nno mwingi guwerera ddala galaba yagulabako kakati bw'obanga wasamizza kajanja byokwerimba ovaamu onyuluse kati ekiddako okimanyi enkyaba oweta todda abala ne jjajja adduka ajja okwaba ng'omutwala mu kyoto ng'ayamuka nze nako okusamiza abantu abataliiko lubaale bagende banswaziswazi sisobola bikkiriza ebyo tulina kubayita okulayiza tulina olayiza lubaale okakasa nti ddala lubaale kati leero ekireeta obuzibu abantu bakyalayiza ki lubaale nga bwe walaba eri evumba nti oli yagamba muwanga koffe be tutayise nabo abavudde ewala mudde emanju buli omwaka ate ekintu mu ngalo tubuuze jjajja oyo ekirimu bali abantu bameka bali abantu nga basatu n'abiteeba awo nenzikiriza nti jamuwanga era bw'atabiteeba nga tumugamba kituufu wasamidde lubaalewo naye si mukebezi ku mabyoto mugabule amalwa ebyo bigwe kati abantu banaddayo ku nsamiro eyo ku nnono eyo tujja kuvaamu abantu abeekuba ebigwa okunoonya ebyabwe nze ne bondeta jjajja w'abaana muwa tesiti nakkiriza nti teyasamira awo wennyini nze ne waba b'amayembe bano balina amayembe n'abagamba ng'olina amayembe nti ye tuyingire wali mu ddiiro ne muwa tesiti yange emu nangamba ddamu onteeketeeke eyo nsonga nkulu jjajja nkuwa tesiti nze jjembe ojja okyalireko nkulaga ejjembe tutuule wano we tuti lyogerera naye ate sigayitira nabazzukulu kuba ekitundu ky'amayembe nga tuvudde mu binanga kukola okufuna ssente ekitundu ky'amayembe omuntu yalagulwanga jjajja ow'okumutwe nga yamusindika ogenda mu mayembe obanga yeebaka n'aloota ne bamusindika ogenda mu mayembe kati nze ewange sikiragula nakulagula nze okuggyako nga weebase jjajja n'akuloosa ng'olina ogenda mu mayembe waliwo balina okukwatako nendika nkusindika mu mayembe sigegana agakajanja buli atuuse olw'okuba oyagala ssente naye baaba abeewaana amayembe babeetenda bakulozangako okitegeera kakati nze n'oli wagamba nti yasamira nti wasamira mututuula babiri nenkugamba tewasamira ddamu nkuwayo akagezo kamu bwe kati nenkugamba nenkakola nengamba naawe kakole ngamba jjajja nziraamu onteeketeeke olw'ebigambo ebyo press conference tekomyawo ewedde